batuwadde butya omwala gw'ennakivubo guli mu kubeera nga gutandise okubeera nga operatinga. However, ebintu ebisinga tebinabeera complete kubeera nga bijjibwayo wansi eyo, naye ng'amazzi baagatadde gasobole okubeera nga gatandika okuyitirayo okutandika n'enkuba eyatonnya ekiro ekikeseza olunaku olwaleero. Sofa yeyo embeera nga weeri ku mwala gw'ennakivubo wansi eyo. Amazzi galaga galina space nnene we gasobola okubeera nga gayitira, so banaaba completinze bulungi nnyo we yaago oba way through yaago, that means gajja sobola nnyo okubeera nga movinga eno waggulu gye gabadde gatambulira ebintu by'abasuubuzi bisobola okubeera nga tebikola ki tebyonooneka. However, nera byo byamala dde okwonooneka. Yes, ebimu byamala dde okwonooneka. However, bali mu nteesaganya butya basobola okubeera nga bayiririra oba okubeera nga babasasula akasente basobola okubeera nga ebintu byabwe byayonooneka babiddaabuluza. Naye sofa embeera y'omwala bwetyo bweri ogwa Amis Kiggundu okusinziira ku pulaani we yali nakati webiri, naye abantu simanyi babaali basuubira kinene mu kijja wano ku SMX Media. Amazima gali nti omusajja ataddemu ssente nnyingi nnyo nnyini ddala mu kubeera nga developing omwalo ogwo. Ovuwiiki obeera osuubira ssente ezo okukomawo, teri yalumirirwa nga talina kigendeerwa. Just nze kyennyinza okugamba ekitaliiwo sofa atiisa ogwo omwala bagumuweemu liizi. Ze nandigambye ng'omuntu ate bagumuweemu emyaka 20 bamugambe omwala mulungi oguzimbyeko ebizimbe birungi ate bisolooza okumala emyaka 20. Sente zo nsuubira zijja beera zikomyewo z'otaddemu na buli kimu ky'okozesezza mu myaka egyo 20. Watya nga after emyaka 20 omwala ogwo ogutuddiza nga gavumenti ntaniha lwakwana ne wegudda mu gavumenti ate bagusolooze sente tugenda zirabako. Kati awo Amis Kiggundu weeyagale wamma weyagale singa ekintu kibadde straight forward ate mwandiguwaddemu emyaka 2 myaka egyabiri kyemanyi myaka nga 10 omwalo ogwo guba gumaze omuleetera ssente ng'egye guli wakati ebizimbe byataddeko biba bimaze omuleetera ssente ezaguzimba n'afunamuko n'amagu wakati nemuweeyo myaka 10 eziba zivuddeyo 5 n'ofunamu after emyaka 2 n'omwalo ogwo ne guddibwa gavumenti nesobola okubeera ng'egulwaninga ate ssente ezivaamu zisobola developing ewantu ewalala. Eyo magezi gange ng'SMX omunaku atalina nnyo kiddako. Ebyabagagga tubirekere abagagga n'ebya gavumenti tubirekere gavumenti.